abali eyo mwasabye oba kasitamulidde emmere. Olunaku olwaleero omukulu Bobi Wine ne famire ye bagenze e Lubaga Church ate ne bagenda babere nga tebatendereza ku mutonzi basabeko engeri olunaku gye luli olwa Christmas. Era njagala mbeere nga te nkulaga ekibadde ku church. Bobi Wine naye awadde ku speech. My dear, I welcome you to my channel. This is Patricia's Latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to hit the subscription button. You subscribing or liking ate or sharing tapping a notification bell oberenga ate or getting notified buli wentekayo videos empya wano ku channel. Bobi Wine agenze maaso ate n'abeera nga awa speech mu church era bamuyise bulungi n'ayimuka n'agenda n'abako ne kyayogera. Awo no badde njagala kusaba ne omu ku baana beera ow'ekitiibwa Lubaga Cathedral ajja kubuuzeeko twesunze obwa Ssaabasajja bwenkakasa nti ow'ekitiibwa Katikkiro agenda Butu Wine nga bwe tujaguza Christmas. Njagadde okujjukiza mwenna si bakristu mwekka wabula bazadde bannange mwenna bwe tuli mukula nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emigigi gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za ffire lutaaya, si kugula buguzi lugoye lupya oba kukyakala bukyakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa gwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 200 eziyise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero lwe lunaku olusinga okuba olw'essanyu. Naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Nsabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole obbata beeyongere ku famire zaabwe. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeere bino gwa mirembe. Church eno wegweredde bw'atyo omwami Kyagulanyi agenze ate n'akwatako mu bugalo bwa Katikkiro ne bagenda mu maaso n'okuba nga ate beekubya ne ku bifaananyi wamu ne famire ye.
naye nga bo abaana mbalaba engeri gye banyirira bananga abaana balabika bulungi naye nga mukwano, that is it for today. Sigenda kusukawo naye kyotalina kwerabira kubanga osubscribinga, you subscribe, like, share, tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.